أحصي يا الله المبدي. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. نشكره سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام وكفى بها من النعم، ونشكره على نعمة الحياة ونعمة الفراغ والصحة، ثم نصلي على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Mukirize abalungi abandaba olunaku olwaleero twegattire wamu n'ekiramuso ekirungi ekyatuweebwa nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallama, ate nga mu mbeera y'emu nga ebeera ssaala gye tuli ffenna. Mbalamuseeko nga bulijjo nti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya mbeera Sheikh Shakibu Ssekimwanyi omulangira ebukoto okutuusa ku programu yaffe eno olunaku olwaleero. Tugenda kutambulira ku mulamwa gwa kuddamu ssuubi olunaku lwa inshallah. Mu mbeera eno mukirize tuyozeyoze abo bonna abayise mu mbeera ennungi mu wiiki eno. Tusabe Allahu subhanahu wa ta'ala eyo embeera agibongera akaseera konna. Bana ebirungi binyuma naddala nnyo nga biddawo. Era embeera y'emu tunakuwalire wamu n'abo bonna abayise mu mbeera ey'okusoomoozebwa mu wiiki eno gye twolekedde okuba ntukuba omugongo. Nammwe tubasabire Mungu subhanahu wa ta'ala buli ayise mu kusoomoozebwa okw'enjawulo, Allahu subhanahu wa ta'ala akuvuunusa embeera efaanaganako bwetyo. Amanya abeera Sheikh Shakibu Ssekimwanyi mulange ebukoto once again. Mbalamusizzaako mwenna mikwano gyaffe abatubeerako ne mugateekwa okubalinda. Bane tubaagala nnyo, tetulinayo kyakubasabira okujjako ejjana, tusaba Allah abatwagalire. Nga ngenda okutandika programu yange olunaku olwaleero, bamikwano tugenda kutambulira ku ssuubi. Essuubi naye mukirize njozeyoze njozeyoze abasiraamu bannaffe, abasiraamu abapya abayingidde mu busiraamu abasiraamu baffe abayingidde abapya nga ndi ku mayingo gano aga Salaamu TV. Kiriza njozeyoze abasiraamu baffe abapya abasiramuse mu wiiki eno. Wali omusiraamu eyasiramukidde musango gwa ajali mwizera. Buli kalungi buli kibi kibaamu ekirungi Mungu subhanahu wa ta'ala kyataddemu. Omusajja ono ayitibwa MC Meya ku mukutu gwe bayita ogwa TikTok yalangira n'aga nti singa omusango guno gwa haji ne bwe batuwadde bbeero ng'eri ku feva yaffe, inshallah nja kusiramuka neegatte ku busiraamu. Sebo Meya tukuyozaayoza era tukwaniriza nga ndi ku Salaamu TV, salaamu y'obusiraamu. Tusaba Mungu subhanahu wa ta'ala akutwagalire, akunyweze mu busiraamu, akutuweeremu ebirungi. Mu mbeera y'emu nebaza omuwalimu waffe Sheikh Zubadu Katumba Sali, ate naye yasiramudde omwami omunene mu ggwanga n'Alien Skin, n'abanga Alien Skin naye yatodde shahadatu an la ilaha illallah. Nawe Alien Skin tukwaniriza mu ddiini y'obusiraamu. Tusaba Mungu subhanahu wa ta'ala agikwagalize. Kati erinnya ye Muhammad Mulwana nawe tukwaniriza mu ddiini ey'obusiraamu. Amanya Sheikh Shakibu Ssekimwanyi mulange okutuusa ku programu yaffe olunaku lwaleero. Nsaba okkirize nga tugenda okutandika programu yaffe nga buli lunaku. Tugenda lwaleero kwogera kuddamu essuubi. Olwaleero tugenda kwogera kuddamu essuubi. Neekiriza mu mbeera eyo onyigire ku star
Mumbeereyo nja kusaba onyigire ku star 185 star 9 gwe ali ku ali ku Airtel. Programu yaffe tugikola bwe tuwaayo akantu, tugikola bwe tusaddaaka, nyiga star 185 star 9 bw'omala onyige omala onyige 43 yes, merchant code ya Airtel 43 yes. Ojja kuba oli naffe direct wano ku mayungo gaffe aga Salamu TV. Tukugamba nti nyiga star 185 star 9 onyige 43 leero njagala kuba wa message zammwe. Message genda bako gwaweereza obubaka inshallah nja kuba njisoma mu maaso kaawo biidhnihi al-Mawla. Nenga mukirizeera mbajjukize nti olunaku olw'enkya inshallah ngenda kusaaza ku Masjidi Rayani wali side ze Namasuba kubata waaw Masjidi Rayani inshallah olunaku olw'enkya tugenda kusala nammwe awo Namasuba kubata so mwenna abali kukuba eryo Namasuba Freedom City waaw mujje ffenna tusalirawo ku Masjidi Rayani inshallah kubata biidhnihi al-Mawla. Negwe ali ku MTN ojja kunyiga, ojja kweyambisa star 165 star 165 onyige 3 then merchant code ya MTN lya 35865 awo no tulabikenga programu yaffe y'olunaku olwayo tugitambudde bulungi nga tugitembeese bulungi nnyo nyini ddala. N'olwekyo kkiriza tutandike programu yaffe olunaku olwayo nga tugamba Mungu subhanahu wa ta'ala tugenda tandika n'ebigambo bye biri mu surati Zumar aya 5:3. Allah subhanahu wa ta'ala atumye ebigambo bino naga nti qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha la taqnatu min rahmatillah naga nti inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwa al-ghafur ar-rahim. Eyo no aya gye njagala tutambulireko olunaku olwaleero bulambalamba. Allah agambye nti qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, njagala okubategeeza mmwe mwenna mikwano gyaffe abalungi abali ku Salamu television, abayisiraamu mwenna we musinzidde okuba nti mulaba olutimbe lwaffe luno. Allah atugambye nti qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, mutegeeza abaddu bange, abaddu ba Allah n'abazaana ba Allah nti abo abeeyonoonye, abaweddemu essuubi, abayise ya ibadi, abayise n'abaddu be. Osaana owuliriza ebigambo bino mu nsi y'olunaku olwayo ne bwefaanana, wakati ng'olwaleero ffenna abantu tuweddemu essuubi mu mbeera emu oba endala. Ali mu kkomera aweddemu essuubi, omusuubuzi aweddemu essuubi, omuwalimu aweddemu essuubi, omukyala aweddemu essuubi mu bufumbo, n'omusajja waali naye talina ssuubi. Allah agambye qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, abange nkimanyi nti mulina ebibatagaza mu bulamu bw'ensi, mulina bye mukoze ng'omuwulira nammwe emitima gyammwe mutuufu si misanyufu na nsonga ze muba muyiseemu. Ne Allah agambye nti mmwe abaddu be, mikwano gye, abeeyonoonye ne mwedibagadibaga na buli byonoono byonna, agambye nti la taqnatu min rahmatillah, mukwano tugwamu ssuubi, la taqnatu min rahmatillah. Ebbanga ly'omala ng'oli mulamu, omuganda emmenga akugambye nti atannafa teyeevuma nsi. Olwekyo mukwano gwandaba, ebbanga ly'omala ng'okyali mulamu, Allah akuganye okuba nti okutukawo n'okusaasira kwa Mukama Katonda. Abantu bangi Allah subhanahu wa ta'ala abakutuseewo n'okusaasira kwe, abantu ne bakutukawo n'okusaasira kwa Mungu subhanahu wa ta'ala, ne Allah subhanahu wa ta'ala n'abeeranga mwana wattu oba oli awo abayunga n'abadde abulula. Allah akituganye nanti inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Allah byonna byolabye bikusibye, byonna byoyiseemu, Allah subhanahu wa ta'ala byonna abeeranga abisonyiwa.
era waliwo aya endala aya eno njagala nnyo aya njagala nnyo eno eri mu surati Nuh Allah subhanahu wa ta'ala ayina bwe yabuuza gwe mukwano gwange akooye adduse n'edduniya n'olyanga naawe ekutamye kubanga edduniya atubeera ne kinolooza kiri ayina bwe yabuuza nti malakum la tarjuna lillahi waqara ayo njagala nnyo surati Nuhu Allah abuuza nti malakum la tarjuna lillahi waqara abuuza nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam naye olwaleero njagala ojjewo erinnya lya nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam osimbewo eriryo Allah akubuuza nti malakum abange muli mutya mubadde ki muliko ki la tarjuna lillahi waqara okuba nti ewalala wonna munoonyeza obuddamu ne bubula ne mwetooloola ne mudduka wano ne mudduka wali we munoonya embeera ennungi ne mutagirabawo n'obanga la tarjuna lillahi waqara to the extent nti neeri Allah tosuubirayo kuwummulirayo. Bw'otaawummulira eri Allah oyinza kuwummulira ludda wa malakum muliko ki la tarjuna lillahi waqara mwabatalaba eri Allah nimugamba nti eri Allah subhanahu wa ta'ala wano wayinza okubeerawo eddembe abigamba nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam. Nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam ebigambo bino abigamba abaddu be yali akuwola nga abazza eri Mungu subhanahu wa ta'ala n'abaga nti abange kiki. Abantu ba nabbi Nuhu alayhi salatu wassalam oboolyawo balina embeera nabe bazitowereddeko neera wa nabbi Nuhu bababuuza nti malakum abange munaaba mutya la tarjuna lillahi waqara eri Allah subhanahu wa ta'ala temulabayo nti ebirala byonna nebye mwagala byonna eno biri eno ewa Allah muli eno mubinoonyeza ludda biri wa Mungu bajjamaa malakum banange ayo tekumala kuwummula bw'owuliriza ayo tekumala kufuna ddembe mukwano gwange anoonya byanoonya mu nsi malakum la tarjuna lillahi waqara onoobeera otya gwatalaba eri Allah nti obugagga gye buli malakum la tarjuna lillahi waqara anoonyeza dde ng'olinoonyeza wano na wali malakum onoobeera otya atalaba eri Allah subhanahu wa ta'ala nti wewali ebirungi wewali zadde nanyini kutazadde malakum la tarjuna lillahi waqara waliwo ataanoonya eddembe nga bino byonna abirina naye anoonya ingredient ddembe malakum onoobeera otya la tarjuna lillahi waqara eri Allah tosuubirayo ddembe malakum twogere kituleke ki anoonya omulimu la tarjuna la tarju tosuubira eri Allah sana ng'ayina omulimu gw'onoonya bane waliwo aya z'owulya n'owulya nga zikutebenkeza olidde nabbi waffe Mungu subhanahu wa ta'ala nabbi waffe olaba ne bwe kibeera kuba nti mu mbeera ya byonoono na mbeera ya kweraliikirira amazambi ge tukoze mu bulamu bw'ensi eno Mungu subhanahu wa ta'ala mu surati Muhammad agamba nti atiullah agamba nti ekyammwe nga abakkiriza toyina kwemalako ddembe oyina ekyokulwanyisa ekya astaghfirullah Allah nkusaba onsonyiwe oyina ekyokulwanyisa ekya tawuba fenna muli kaseera kyatutonderwa nti omuntu ateekwa kulumira oteekwa kusobya naye toyina kwemalako ddembe na byonoono oba olyawo byoyiseemu ebimu nga tokyabirinako na busobozi kuba nti obikyusa. Mungu subhanahu wa ta'ala atugambye nti gwe kyolina okukola obuvunaanyizibwa bw'olina ku duniya Allah akugambye nti atiullah kyolina okukola kiri eki gondera ku Allah okuva womutegeeredde n'okuva wowulidde ebigambo bya Mungu subhanahu wa ta'ala ng'owulira bikutteko agambye nti atiullah gondera Allah n'agamba nti wa atiur rasul ekyokubiri kyolina okukola ng'omukkiriza gondera nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama buli kyowulidde nti ekyo yakyogera kikole akugambye kino kikole kiteeke mu nkola n'agamba nti wala tubtilu a'malakum n'agamba nti mwenga abakkiriza la tubtilu a'malakum munange temutanga mirimu gyammwe
ekyo si kyammwe tekikutwalira buvunaanyizibwa na mutawaana. La tubetilu amalakum. Mukwano gwange ddiyo omulungi atulaba ku Salamu TV ekiro ekyolunaku olwaleero. La tubetilu amalakum. Totuulanga wootudde n'ogenda onafuya emirimu gyo gy'ozza okola mu bulamu bw'ensi eno. Byonna Mungu subhanahu wa ta'ala si bw'atyo bw'akola. Mungu si bw'atyo bw'akola. Oyinza okukola omulimu ate bambi n'osigaza obweraliikirivu olw'obukkiriza bw'obeera nabwo mu mutima nti omulimu gwange gundi gwatuuka. Ye abange bwe nakola bwe nti omulimu gwange Mungu teyagusazaamu. Ye bwe namala okukola guno omulimu omulungi nga ndabika nagoberezaako omubi. Ye Allah bwe Allahu akbar. Mu kisa kya Mungu subhanahu wa ta'ala omulimu omulungi gw'obeera okoze Mungu subhanahu wa ta'ala agambye nti innal hasanati yudhhibuna sayyi'at. Buli lwokola omulimu omulungi Allah asangulawo omubi gw'ova okukola. Ate mu kisa kya Allah subhanahu wa ta'ala kyalina bw'okola omulimu omubi ayite gusangulawo omulungi gw'obeera okoze. Agambye nti la tubetilu amalakum. Allah tugende temutta mirimu gyammwe bajjama. Buli kyobeera okoze kakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala akikuteeredde oba oli awo ku minzaani ey'emirimu gyo. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Ye aya fijuge tutambya ku lunaku olwaliro gulaba otya gwatalaba ku Allah subhanahu wa ta'ala nanyini kutonda nsi naggulu noga nti eri Allah subhanahu wa ta'ala eddembe gye liri okuwonyezebwa gye kuli okufuna n'ebirala byonna. N'olwekyo mukkirize mikwano gyange abalungi mbajjukize nga bwe tusoma mu programu yaffe eno Naisoma programu ya feno ate tukolere ddala omulimu omulungi ogw'okuba nti oba oli awo tukwatako mu nsawo ne tubeera nga tuwaayo. Wano nakalaba mu messages zino zituuse naye nsaba munnyongere ku message nsaba muzinnyongere ku message zino teziba tezigenda ku simu yange zigenda direct ku Salamu Charity. Yes, zigenda direct ku Salamu Charity ne tubanga tutambuza oba oli awo emirimu egy'obusiraamu mu mbeera efaanaganako obulungi. So n'olwekyo baganda bange abalungi tubagamba nti gwe ali ku Airtel kiro ky'olunaku olwayo nga bwe tusoma gwe ali ku Airtel ojja kunyiga star 185 soko gy'esimu yo tubeere nga tukola omulimu omulungi tusome ate nga bwe tuwaayo nga bwe twejjukanya ate nga bwe tuwaayo. Ku simu yaffe ku merchant code yaffe ya Airtel ojja kunyiga star 185 then star wandikemu 9 oba 9 star 185 star 9. Ekyo nno omaze okukikola bajja kuleetera awo merchant code bakubuuze merchant code eri kigwa ayagala okuwaayo. Nyiga 43 then onyige 42 then onyige 98 osimbyeyo 9 43 42 98 osimbyeyo 9 teeka ku hash osikume. Bonobo maze okubeera nga osukuma bajja kuleetera awo omuwendo gwa sente oyagala kuteeka mu meka teeka mu ku sente nnene. Tuli mu kiro ekikeesa olunaku olw'ejjuma mukimanyi bulungi nnyo nti ekiro eky'olunaku olwaleero tulombeddwa kubanga kiro kirungi nnyo ekiro ekikeesa olunaku olwokutaano. Awo tugenda kuba tulombeddwa biidhinil maula. So tukugamba gwe ali ku MTN naawe jjayo essimu yo. Naawe wa MTN tetukusuliridde zoga nti abasomye aba Airtel bokka kati fe aba MTN batuleseewa. Naawe wa MTN jjayo essimu yo onyigire star 165 onyige star 3 onyige star 3 yes 165 onyige star wandikawo 3 bw'omala okuwandikawo 3 teeka mu merchant code eri 3 merchant code eri 3 58 65 3 58 65 31 58 then 65. Ekyo no maze okukikola mukwano nja kusaba bajja kuleeterawo MTN ejja kubuuza ensonga lwaki owaye sente zino bateeremu Salamu Charity Salamu TV then osobola okuteekamu omuwendo gwa sente awo n'onyiga hash wano message yo tuteekwa kubeera nga tugifuna bulambalamba ekiro eky'olunaku olwaleero. Era wano wennyini wenjogerera ebigambo bino. Abantu bonna abaweddemu essuubi buli aweddemu essuubi njagala abantu 10 producer beera steady
njagala ya abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala abantu 10 abebaza Allah ne baga nti Allah twali tuweddemu essuubi ne wallahi Allah n'otuzza embeera n'etambula abantu bwenna gwali ku TV kino kiri baina kawa baina Allah wakati wone Allah nga waliko mu mbeera n'oga nti wano Allah nyinza obutayitawo nga naye weeraliikiridde Allah n'akujja waakujje n'abanga akutadde swalira mukamawo Allah yakuta ebitaalo olwaleero n'obanga at least oli yaddeko olunaku olwaleero njagala abantu 10 yes abantu njagala abantu 10 producer beera steady nnyo ompe message zino njagala kati abantu 10 njagala y'abantu 10 nga ba mitwalo ebiri abantu 10 weleze mitwalo abantu sibatono kali abanamukisa abawulidde alladhina yastabiquna alkhairati abantu abettanira okukola emirimu emirungi nga wakakiwulira we paba njagala y'abantu 10 n'emitwalo ebiri bismillah abantu 10 ate oli waddembe okubeera nga weweerayo ate nomala nobanga owereddeyo ne maamawo njagala abantu mwenna buli ali ku Salamu TV ng'olaba Salamu TV olaba ebigambo bino ng'oli mu nnyumba yo naye nga wali oweddemu essuubi nga n'abantu abakwetolodde bakakasa nti oyo awedde agenze Allah n'akuzza engulu n'aba ng'olwaleero olina by'olabako Allah by'osobola okugamba nti alhamdulillah jangu njagala abantu 10 nga weebaza Mungu subhanahu wa ta'ala waabwe n'emitwalo ebiri ekire ky'olunaku olwaleero yes abantu 10 Allah subhanahu wa ta'ala bajje mu kinnya bw'ati ng'ensi yabata ng'ebigambo byayogerwa ebinyiga omutima naawe kennyini by'owulira ne weeraliikirira n'obeera ku ppiro yo n'okaaba amaziga agambye nti alam nashraha laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi yanqadha dhahrak n'agamba nti wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idha faragta fansab wa ila rabbika farghab abo Allah bagamba alam nashrah laka sadrak Allah takufudde musiramu okyagamba ki ekyo tugamba nti alhamdulillah mu byengera Mungu subhanahu wa ta'ala byatuwadde wa wadana anka wizrak Allah takutikudde migugu jamaa Allah takutikudde weeralikirivu bwe wali olina alladhi ankadha dhahraka ebyali bikweraliikiriza ebyali bikwetumye mu nsingo bye wali olowoozaako n'oga nti bino nyinza bitandikira ludda wa ebyo nkakasanga naawe bimanyi buli yali aweddemu essuubi n'ogamba nti wano ntadde osobola n'okuwaayo waliwo abaddu ba Allah osobola ositukira ate munene n'owaayo nga Allah bwe yakusitula n'oga nti alladhi ankadha dhahraka ebyakuli wano bimanyi olwaleero Allah abikendeezezza n'obanga osobola okunywa kajuyisi ne kakka osobola okuyimirira woyimiridde n'oga alladhi ankadha wa rafa'na laka dhikrak abange Allah basitudde amanya gammwe ng'olwaleero omuntu okutuuka ewuwo omuntu okutuuka watuuse balagirira wo wete wagundi kyame wagundi ojja kutuuka ewagundi Allah akusitudde erinnya lyo jamaa wa rafa'na laka dhikrak Allah agambye fa inna ma'al usri yusra njagala mmwe Allah batannafuula bw'atyo mukakase nti Allah buli wabeera atadde obuzibu ebiseera ebisinga Allah amala n'ateekawo bwangu inna ma'al usri yusra n'akiddamu omulundi ogwokubiri n'agamba nti buli wabeera obuzibu Allah ye waamanyi Allah yamanyi bwagonze embeera ebadde erabika okuba nti ewunye nga giwunye inna ma'al usri yusra Allah kabejja nanyini nsi eno nanyini kututonda qadiruna la kulli shay'in abirinako obusobozi akugambye mwe awakaluba atenze wengonza awakaluba eri mwe abantu bennatonde wange gye ngonza n'olwekyo tukugamba buli Allah yenna gwe yayisa awantu awazibu awali wakalubye n'agamba nti ngonze Allah nga buli awali wakalubye agonzezaawo tukugamba nti jangu njagala abantu 10 n'emitwalo ebiri tudde mu kusoma irimu bantu 10 n'emitwalo ebiri
gwe ali ku MTN nyiga star 185 ali ku MTN nyiga star 185 star 185 onyige star 9 star 185 onyige star 9 bwomala okunyiga 9 nyiga merchant code yaffe eri 43 42 98 9 43 42 98 9 yes 43 42 98 9 ojja kubanga otambudde direct naffe wano inshallah teka mwendo gwa sente njagala kati abantu 10 n'emitwalo 2 bantu 10 people with 2020 yes abantu abaddu ba Mungu Subhanahu wa Ta'ala n'abazaana be n'emitwalo 2 then gwe ali ku MTN ga star 165 star 165 then onyige star 3 bumala kunyiga star 3 bajja kulebuza merchant code yaffe eri ya 3 5 nkaga mutano eyo ebera ya MTN eri ya 3 5 nkaga mutano ojja kubanga otamde naffe abasalamu TV awamu ne Salam Charity njagala abantu 10 n'emitwalo 2 ngokiriza nti wali Allah we yanzi jajjama la ilaha illallah muhammadun rasulullah Allah we yakujja mumbere yokuba nti ogenda mu mukolo neno soko konko ne nyumba zonna salamu aleiku muli bulungi mwasuze bulungi nokola empisa olina waawo kugundi olinawo kugomesi ye gomesi je wayambala ku mukolo gwa gundi Allah nga yakujjawo olwalero odrop yonna yajjula engoye weereze emitwalo 2 ku Salamu Charity webaze Mungu Subhanahu wa Ta'ala n'embeera gye yakuyisamu n'olwalero kyoli wakati mu kumusaba Allah akuumire status yo akuumire embeera oba oli awo gyoli gundi mpa ku ngatto mbadde ngenda wano ye kooti waliteekawa eyeyo n'embeera nga Mungu Subhanahu wa Ta'ala agikuyisamu agambye nti kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah nga bwagamba nti yaghfiru dhunuba jami'a nga bwasonyiwa amazambi gonna Mungu Subhanahu wa Ta'ala mumbeera yemu yennyini ebibeera bikalubye ebibeera ebyenfuna oba byaki byonna bwabirinako obusobozi Mungu Subhanahu wa Ta'ala then mumbeera yemu nga tugenda nga tunatera okugenda mu kuwummulako akatono nga tunatera okugenda mu kuwummulako akatono kanfune era ab'omutwalo kanfunera abo mutwalo abantu nabo 10 nga letunagenda mukuumulamu kanfunera abo mutwalo abantu era nabo 10 mutwalo abantu 10 era kanzire mu kusomera merchant code wano ngagenda mukuumulako akatono ojja kunyiga star 185 star 9 onyige 43 42 98 9 nterayo merchant code ya Airtel eri star 185 star 9 then merchant code ya Airtel eri 43 42 98 9 kati njagala 10 abantu 10 nga ba mutwalo then tunyige MTN eri star 165 star 3 then merchant code ya MTN eri 3 5 nkaga mutano nyiga akadala teka mwendo gwa sente teka mu reason Salam Charity Salam TV ojja kubozikuma direct wano tujja kubanga tuzifuna biidhnihi maula mukirize ngende mukumulako akatono nyinyo ngenda kumulako katono nnyo katukomewo singa mwanya ogegamu gwene family ogokozesa okwetangira no mubi asinga bazoganya buli kigo kugana makofulu genina ne magujja yange ng'omubbi ayitirawa sai gwene family omusiba muzunga mutwere kumpi buli mwezi naye waliwo n'omubbi w'omutawaana mutanakwetangira Malaria mubbi tomukkiriza kunyaga wamu n'abaagalwa abo mutangire ng'osula mu katimba k'ensiri abakyala b'embuto mugendenga mu antenatal care era mufune eddagala lya fansida libayambe n'abaana bammwe abatannazaalibwa okwetangira omusujja guno ogwa malaria. This message is brought to you by
Elevate your breakfast with Prestige Margarine. Select from our classic original recipe, other indulgent, enhanced with vanilla, crafted with cholesterol-free oils, enriched with essential vitamins A, D, and E, ideal for spreading, baking, and all pastries, making every bite extraordinary. Find it in all supermarkets and shops nationwide. Distributed by Chapa General Enterprises, located at shop number 3, Rafik Building, Chikubo, Kampala. Prestige Margarine. Spread it, taste it, love it. Now, many of us would prefer to use the Kavera when going for shopping or buying whatever stuff you usually buy for home or for your children or for whatever. Now, I would like to advise you. I think it's much better to keep our environment safe by using paper bags or cloth bags. Those are much safer because when we use the Kavera, you throw it around, it could block our drainage, and you know in Kampala what happens when it rains. There's a lot of blockages, and usually that causes a lot of problems in terms of water all over the city. So that's Obutondi. This message is brought to you by National Environment Management Authority, Kampala Capital City Authority, Vivo Energy, Airco, Pepsi, Stanbic Bank, and NBS TV. The Grand Annual Girls Seminar. Eno seminar banguliro ate lusirika lw'abaana abawala mu ggwanga lyonna. Seminar y'abaana bawala bokka okuva ku myaka 10 okutuuka ku myaka 25 nga yakuyindira ku Mbogo High School e Kawempe Ttula okuva nga 13 okutuuka nga 22 December omwaka guno 2024. Abaana bagenda kusoma eddiini, enkola y'emirimu omuva ssente, okubuulirirwa empisa z'omu bantu, ssaako okutunuulira okusoomoozebwa omwana omuwala kwayitamu n'engeri gye bayinza okukuvuunuka. Okwetaba mu semina eno omwana waakusasulirwa emitwalo 10 gyokka nga kwe kuli buli kimu. Okumanya ebisingawo kuba ku 0702190012 oba 0704030478. Semina eno etegekeddwa Jamaiyati Tablighi Dawa As-Salafiya Kawempe Division ng'ewagiddwa Salam Television wamu ne Babu Enterprises Limited. Etteka lirimu lyoyina okugoberera okufuuka omuwanguzi. Erisooka defeat the undefeatable. Gwe janguwa njagala okuba empewo ebikonde mpaka bwegwa wakati gwa sikirabwe gwa kirabe gudde gikube nnyo okuwangula kuzibu ne bw'okozesa MTN Momo wangu sasula obagula ne Momo okufuna omukisa okuwangula mobile money buli lunaku. Kozesa Momo app oba nyiga *165*3#. رحصي يا الله المبدي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama. Nkulisayo nnyo gwe mukwano gwange omulungi mukuumulako akatono ennyo ennyini ddala. Tusaba Mungu subhanahu wa ta'ala mwenna we tugendedde mukuumulako abadde bakola omulimu omulungi ng'era bwe ngenda okubasoma bi idhnihil maula. Saba Mungu subhanahu wa ta'ala nga tuli mu kiro ekikeeso olunaku olwokutaano. Mungu subhanahu wa ta'ala ayanukula edduwaazo mukwano. Nsaba Mungu subhanahu wa ta'ala gwenna awaddeyo Allah akutaasa obwavu n'obukafiri bukubeere wala. Allah akukumire ssente ate agikuteremu omukisa. Embeera yemunsaba Mungu subhanahu wa ta'ala akuteeka emikwano gye gimusaba edduwa n'akonamu stampu enyukuta 2 kaafu nenu n'alagira nti kino njagala kibeere era kibeere. N'olwekyo bajjamaa tugendedde mukumulako akatono nga mbasomera merchant code eza Airtel ne MTN. Nsabye abantu 10 nga ba mitwalo 2 era mu mbeera yemu we tugendedde mukumulako nga mbasaba ya abantu era abalala 10 nga bo bali mu level ya mutwalo te mutwalo nga twebaza Mungu subhanahu wa ta'ala
olw'ensonga nnyingi nnyo naye nga tweyambisa ekitongole ekya Salamu Charity okuba nti babaako embeera. In fact Salamu Charity yemmwe atudde ku TV ateekamu ensonga n'ateekamu amaanyi abatuwa byonna ebyeyambisibwa mu mbeera ezimu oba endala yemmwe aba Salamu Charity ddala. N'olwekyo tusaba Mungu Subhanahu wa Ta'ala abatwagalire, ate Mungu Subhanahu wa Ta'ala abataasa obwavu, Mungu Subhanahu wa Ta'ala abakuumire ssente mu nsawo. Wano message ndizira bazijja mpola njagala y'abantu 10 ba mitwalo 2 njagala y'abantu era 10 nga ba mutwalo. Message zammwe ndi kuzisoma biidhnihil maula. Nenga mukirize era mbajjukize nti inshallah olunaku olw'enkya inshallah tujja kusaaza ku Masjid Rayyan omulyango gw'ejjana Rayyan mulyango gw'abasiibi. Inshallah Rayyan namasuba kubata awo wengenda okusaaza enkya inshallah. So abali awo mwenna awo ekkuba eryo mujje tusaaliraawo biidhinihi tabaraka wa taala. Abaddu ba Allah bamwebaza wano mbalaba. Buli ali okwebaza message za mwenziraba buli agamba nti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banayo bwavunga kibi obwavu kibi obukafiri kibi mu mbeera eyo abange alaykum bisadaka. Mbakubiriza okuba nti tuwaayo tusaddaaka. Ebbanga litunamalanga tutakuliziki Allah gyagenda okukoma okutuwa. Omukono oguwaayo Mungu Subhanahu wa Ta'ala agwongera. Tulabye abantu bangi. Abubakar Siddiq radiyallahu anhu. Tulaba omusajja ayitibwa subhanallah ayitibwa Abdurrahman ibn Awfi yali musajja wa mukisa nnyo Allah yamuteekako baraka. Niba nangu omusajja gwe bayita Abdurrahman ibn Awfi yali awaayo. Tabaga nti ebbanga ly'omalanga utaku sente. Buli ayagala okufuna sente ta sente. Ayagala okufuna obugagga obugagga bw'olina. Tebutegeeza bino eby'ekigundi bino eby'ekifere bino ate okuga nti waayo byonna nedda. Waayo akantu kowulira nga kajja Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allaha tayyib, Allah mulungi. La yaqbal illa tayyiba. Tayinza kukiriza Allah okujja kwongera naye ky'omuwadde kirungi nga kimujjaamu. Ate era wala naga nti lan tanarul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Obukiriza bukyabali wala nnyo ebbanga limala nga temusobola kuwaayo ebyo bye mwagala. Nga ne baba kusomedde aya ne baba kusomedde hadithi nga tosobola kuwaayo lan tanalul birra tunaba kutuuka ku bukiriza hatta tunfiqu ma tuhibbun okutuusa nga mutandise okuwaayo ku bintu emitima gyammwe gye byagala n'obanga ky'owaddeyo. Essaati gy'oyagala naawe n'obanga gy'owaddeyo. Allah n'akuleetera amasaati g'oyagala nga 10 amalala, empale gy'oyagala, ekanzu gy'oyagala n'obanga gy'owaddeyo. Si bye wakoowa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Obukkiriza tojja butuukako. Naawe tojja kutuuka ku sente. Tojja kutuuka ku sente ze bayita sente. Nga ne koolina kano nako tokagabaako. N'olwekyo tukugamba Abdurrahman ibn Awfi Allah yali yamuwa baraka. Allah yali yawa omusajja gwe bayita Abdurrahman ibn Awfi baraka. Abasajja baga to the extent nti teyabikkulanga ku jjinja okujjako nga yasuubirangawo gold. Waliwo abantu bwe batyo mu dunia muno mwebali. Nga wallahi Allah amuguliddewo baraka nga buli kyakwatako kyonna kago nga ne bwasuubula mayinja ne bwasuubula njiibwa mugamba anaafa obwavu asuubula majji nansuwa wallahi nga ye ne bwazisuubula azifunamu ate nnyo. Era ebintu by'ensi eno bannange bya mukisa bya baraka. Emirimu gyonna gyokoze gwe n'oga nti togifunyemu abamu mukoze emirimu mu kifo ky'ogifunamu ne gikwavuwaza bwavuwaza n'osanga ebintu byonna bye wali okoze omulimu gwe wayagala oyimirizaawo n'osikaasika obuntu bwonna obuteeke mulimu ogwo Allah n'agaana baraka.
Allah nga yakuteredde baraka mu nsonga gy'olina naye baraka onoogifuna otya baraka olina kutandika kuwaayo nakyolina Allah akuteera omukisa. Abdurrahman ibn Awfi y'omu ku basajja abaawangayo nga teyeebalirira. Waliwo ekyafa ekisomebwa Nabbi Muhammad SAW lumu abantu babagenda mu lutalo n'alagira n'aga nti abange obusiraamu bwetaavu naye buli alina kyalina banayi wano. Allahu akbar. Banayi bajjama nsaba Allah batwaleko e Madina mulabe ku ntaana z'abasajja abanene, mulabe ku ntaana z'abasajja ababedde, abasajja abayo omubiri. Nabbi Muhammad SAW abaga nti abange tugenda mu lutalo naye alinayo kaalina akaleete. Abubakar Siddiq aleeta ensonga, Umar radiyallahu anhu aleeta ensonga, baleeta ebyobugagga nga biwera. Nabbi waffe Muhammad SAW abuuza nti abange nga muleese bingi waka muleseeyo ki? Bamugamba nti tarakutullah wa rasula, iwaka ewange ndeseeyo Allah subhanahu wa ta'ala n'omutume we, otherwise ebirala byonna mbijjeeyo. Ndabanga bino uli abasajja baali bategeera Mungu subhanahu wa ta'ala. Tarakutullah wa rasula, ndese Allah n'omubaka we gwe ndese wange. Allahu akbar wa lillahi alhamdu. Nabbi yabaga nti ebyobusiraamu si bya kifere, toleeta byonna ate. Nabaga nti jjako ekitundu kigabane, ekirala kizeeyeeka. Naye olunaku olwo Abdurrahman ibn Awfi, Abdurrahman yaleeta senti. Kumanya Allah yali yamuwa nga atagaba, ye ataani agaba nga Allah tamuwa. Okumanya Allah yali yawa Abdurrahman ibn Awfi yaleeta sente. Ebyafaayo byogera ku basajja bano abawali batusomera bano ababiri, Umar ne Abubakar Siddiq, okuba nti omu yaleeta hafu y'emali ate omulala n'aleeta yonna, n'andeseyo Allah n'omubaka we. Abdurrahman ibn Awfi baga nti sente ze yaleeta ekiro ekyo yaleeta akasawo ka riziki nga kajjudde riziki n'akateeka ku bisambi bya Mukama waffe Muhammad SAW. Baga nti sente ze yaleeta Abdurrahman ibn Awfi ziyamba obusiraamu ne bwe waali gasa emaali ya Abubakari yonna n'ogatta ne Umaru ze yali aleese, wali toyinza kuweza sente ya Abdurrahman ibn Awfi gye yali aleese ng'agiwaayo eri obusiraamu. Naye okumanya abasajja bano mugendeeko e Madina, tusaba Allah ffenna tuzeeyo Makka ne Madina abaali bagenzeeyo. Okumanya Allah omuntu gwawadde omukisa abamuwadde omukisa. Katuuka akaseera akasengejja ne kajja, abasajja ne basiramuka bali mu kibuga eky'e Makka. Abanga abana abagenze e Makka ebifo ebyo muli biraba. Bali mu kaseera ak'e Makka baagala okusenguka abasiraamu bagende bayingire mu kibuga ky'e Madina. Ndaba abasajja bano gavumenti y'e Makka ebaga nti bwe muba mwagala okugenda, abasajja abaali bakulembera Abakuraishi baga nti bwe muba mwagala okugenda mugende naye temukwata ku maali yammwe. Abasajja bano baali bagagga nnyo. Abdurrahman ibn Awfi yali mugagga nnyo. Mugende ne shahada, esente zammwe muzireke, tokwata ku sente, tokwata ku bya bugagga, gold, zaabu, ani gwe genda bugenzi. Allahu akbar. Naye omugagga fugge afaananako bw'atyo n'aleka ebyobugagga n'agamba nti ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. N'aleka ze waliise emmotoka emabega, n'aleka ze waliise ennyumba emabega, n'agamba nti kaŋŋende ne shahadatu an la ilaha illallah. N'ayingira e Madina. Allahu akbar. Ne bayingira e Madina nga tebalina kyakulya, tebalina kyakwambala, ayambadde waggulu wansi tayambadde, nga bwe batyo bafaanagana. Baddira akagaati ne bakabagabana abantu 10 nga yembeera gye balimu. Naye okumanya omuntu Allah gwaba ataddeko baraka nga yamuwa, aba yamuwa. Abdurrahman ibn Awfi olwatuuka yabagamba kimu n'abaga nti mundage bulazi akatale we kali, ebirala mbireke. Mu nnaku nga ziizo 2-3 Abdurrahman yali mugagga ebitagambika. Owulidde? Abdurrahman ibn Awfi Allah yali amaze okumutanga mugagga ebitagambika. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad. Omuntu yenna ataliziki, taliziki Allah akute nawe mu byenfuna. Era bw'osoma ekitabo bakiyita Hilyatul Awliya, kyalaga Abdurrahman ibn Awfi lumu baali baliawo naye bagamba nti
Aisha radiyallahu anha yanyumye ebigambo bino mukyala Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti lumbaali bali bagenda okuwulira oluyogaano nga luyitirivu mu kibuga ky'e Madina kerere nga mungi awulidde bagenda okuwulira Aisha radiyallahu anha abuuza nti kiki ekigenda mu maaso ne bamugamba nti si mulala wabula musajja wa Nabbi Abdurrahman ibn Awfi. Abdurrahman yali mukwano gwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Abdurrahman ibn Awfi ngalese ingamiya ziwali ingamiya zineneti sioba mbalasi oba ngamiya sizawula nenga alese embalasi rusavu 700 nga zetise ebyokozesa bino byennyini bye tubayitira abantu bwani mulete sente tugule ebintu ebiyamba abantu tubituuse mu bantu mifaliso biki. Abdurrahman nga alese 700 camels. Mwani ayinza Allahu akbar. Seka abantu balina emirembe gyaliwo ngovudde ku mwanyi naye emirembe gyaliwo jama nga abantu balina 700 ziwaliise tata bukanta bu 700 nga bonna bwetise almataa ebyokozesa by'abantu byakulya byakwebika byonna. Allahu akbar walillahi alhamdu. Oyo ye musajja wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayitibwa Abdurrahman ibn Awf. Aliko ebyafaayo biyitirivu nnyo. Bwe musoma ekitabo bakiyita Hidayatul Awliya mulimu ebyafaayo by'abasajja abo naye obisoma n'owuliranga mu butuufu abasajja bakola obusiraamu naye ebbanga litumala nga tukola obusiraamu Allah tayinza kubeera nga atwavuwaza. Ani twogerani tulekani. Abi Huraira radiyallahu anhu Abdurrahman ibn Sakhar andanusi twogerani tulekani. Abasajja bali baavu jamaa. Sajja bali baavu ebitagambika ni Allah yabata bajjama n'olwekyo ebbanga litunamalanga tuwaayo ku riziki Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kubeeranga akomya okubeeranga naye atuwa nga tweyongerako. Mukkirize nsome ku message zammwe ez'olunaku olwaleero. Zaituni Hajati zaituni munyu. Gwomu kubakulembedde olunaku olwaleero. Hajati zaituni munyu gwomu kubakulembedde. Nazifa Nambogo nawe oli omu kubakulembedde. Sauda Nancha ono Sauda Nancha wa buli kiro tubeera naye. Sauda Nancha Mutesina Sifa naye atuuse. Malinzi Mawazi nawe otuuse. Muzamiru Bakabulinde naye message yetuuse. Sadiki Kamara naye message yetuuse. Gertrude Nabikolo message yo etuuse. Zubeda Bonabana ono naye wa buli kiro message yo nawe etuuse. Nazifa Nambogo nawe message yo etuuse. Allah akusime. Sauda Nancha nawe message yo etuuse. Sara Mabuya nawe message yo etuuse. Muzamiru Bakabulinde nawe message yo etuuse. Nancha Sauda nawe message etuuse. Jamal Juma nawe osaddase ekiri ky'olunaku lw'emu nga akusime. Jennifer Nyaragwiza nawe otuuse. Nsamba Abdullah nawe otuuse. Message yo y'amaanyi nnyo. Nsamba Abdullah oli omu kubakulembedde ekiro eky'olunaku olwaleero. Nsaba Allah nawe akukulembeze mu kwanukula edduwa zo. Namubiru Rashida ndowooza gwe ngenda okukomako nawe message yo etuuse. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abasindise message zammwe ne tuba nga tuzifunye. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala abatusiimire. Nga ngenda okumaliza programu yange olunaku olwali mu ddakiika zino zensigazza. Abange njagala okutegeeza mwenna abandaba abalungi nti twekuumire ku nnono y'obusiraamu. Tukuume ekitiibwa ky'obusiraamu. Abaana bali mu luwummula naye tubagamba abanga abasiraamu tubeere basaale nnyo
okubeera nga tulwanyisa ebikolwa ebikyamu mu society zaffe mwe tuwangalira. Naddala nnyo enyonoona eyagala okufubutukira mu nnyimba. Abasiraamu nsaba tubeere basaale nnyo. Omukadde ndaba, omukyala ndaba, naawe omwana eyavudde ku ssomero naawe ndaba. Tubeere basaale nnyo okuba nti tuziiza okwonooneka kwa bato baffe naddala nnyo mu mbeera eyitira mu nnyimba. Otherwise bwe tubanga ffe ng'abasiraamu tetukyogeddeeko ekyamazima tuyinza okubulwayo, ye ate baani abalina okukyogerako nga si ffe? Allah atugambye nti kuntum khaira umma, yefe abaalondebwa ne tubeera ekibinja ekikyasinza okubeera ekirungi. Ukhrijat linnaasi, ekyafulumirizibwawo eri abantu. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Nga Allah tulagidde tulagire emirimu emirungi ate tuziize abantu embeera yonna embi. N'olwekyo bana ennyimba tetuyinza kugamba bananyini kuzimba kubanga olwaleero be bannakyemalira abawedde emirimu. N'olwekyo bananyini kuzimba nabo tuyinza okubagamba ebitonotono naye bayinza obutawuliriza olw'ensonga nti bo balina obwannakyemalira, balina ebigendererwa ebikusike bye tuyinza okuba nga tetutegeera. Naye nze gwandaba naawe tuyina omukono munene gwe tuyinza okuteekawo ne tubeera nga tuziiza ebikola ebifaanaganako bwe bitu. Ennyimba tetuzikirizamu ng'abasiraamu, naye omulembe gw'olunaku olwayo ne mu mutimbagano bwe tutambula tuyinza tusanze nga nzibu nnyo za kwewala mu mikolo mwe tubeera, mu masimu gaffe ge tukutte, mu mayumba gaffe ku TV naki. Naye nsaba buli muzadde yenna nga bwe tuli mu luwummula abange tubeeko embuuliriro ey'enjawulo gye tugamba abaana baffe tubeere nga twewala, abaana beewale ennyimba eziyinza okuba nti ziboonoona ate ne zeenuuna ne bazzukulu bammwe insha Allah tabaraka wa taala. Omutontomi omu yayimba n'aga nti idha mitu dham'anan fala nazala al-qatru. Abange abayimbi olwaleero, in fact muyimbi munnaabwe yayimba ekigambo ekyo n'aga nti bwe mba nga nfudde ennyonta nenva mu bulamu bw'ensi nga sifunye mazzi, n'aga nti enkuba tetonyanga abantu abalala bonna okuba nti baganyulwa mu mazzi. Ne olunaku olwayo tuli mu nsi nga ffenna twagala okufaanaganako ekigambo ekyo. Obwannakyemalira, buli omu nnakyemalira, omuyimbi nnakyemalira tafaayo biki bigenda kukosebwa mu bigambo by'anabaafulumizza, naye atunuulira nnyo ku migaso gy'agenda okufuna nga ye omuntu sekinnoomu. Nti bwe mba nga nfudde obwavu oba okufa obwavu, afazaali nyonoona ensi n'enyonoona emigigi emito, naye nga nze omuntu omu sifudde mazzi. Ne tubaga nti abange tugenda mu maaso ga Mungu subhanahu wa taala, byonna bye tukola wa kubitubuuzaako. Naye abaana nammwe abaana mwewale trending ebyo ebitrending ebyo, mwewale nnyo ebitrendinga. Ebirungi tebiggwayo bajjama Allah gw'anaabawangazizza, naye mwewale okuba nti otrendingira gwe mwana w'Obusiraamu oli mu challenge, ennyimba eziwemula, ennyimba ezivuma ate nga gwazongerayo, ennyimba ezitaweesa kitiibwa, ng'omwana w'Obusiraamu oziyimiriddemu okola challenge ku mikutu kwe tubeera ejja TikTok n'emikutu emirala. Nsaba ffenna tuteekeyo omukono, ffenna omuzadde kola ky'osobola tulabike nga tulwanyisa ebikolwa eby'obwannakyemalira ebirabisa okuba nti birabikira mu bayimbi baffe ab'eggwanga ng'ensi olunaku olwaleero bwetambula. Programu yaffe eno nga naatera ogimaliza, kkiriza nkujjukize nti osobola okuyita ku mikutu gyaffe egya Salamu Charity ne Salamu TV ng'owaayo meseji zammwe nkiraba, ndaba twawusa Namugonda. Osobola okuyita ku *185*, then teekamu 9. Omala okuteekamu 9 nyiga 43 42 98 then 9 43 42 98 then 9. Teekamu omwendo gwa ssente sukuma
ku Salamu TV ne Salamu Charity tujja kubanga tukulina nnyo nnyini ddala. Then go MTN nyiga star 1563 onyige 31 58 65 31 58 65 bajja kubuuzaawo reason neteeka mu Salamu Charity Salamu TV bakubuuza omwendo gwa ssente teeka omwendo gwa ssente gonna gw'owuliranga oyagala okubeera nga oyamba nagwo eddiini y'Obusiraamu. Bw'onaaba owaddeyo Mungu subhanahu wa ta'ala mu mbeera yonna ateekwa buteekwa kubeera nga akwongera. N'olwekyo mukkirize era mbajjukize nti olunaku olw'enkya mujje tusaale ffenna insha Allah mikwano gyaffe abalungi. Olunaku olw'enkya mujje tusaale wali ku sayidi z'Ennamasuba ku Masjid Rayyan. Masjid Rayyan eri Nnamasuba okubata bata mujje insha Allah. Mwenna abali awo mbatumiddeko nnyo Imam Swaleh in fact Imam Swaleh jengende enkya insha Allah nawe kkiriza nkutumiddeko nnyo nnyini ddala. Insha Allah twaga nti mujje tulabikenge Juma tugisaaliraawo edduwa yo mateeka biidhinihi tabaraka wa taala. Naye nga kkiriza era nkujjukize nti mujje bamikwano gyange abalungi tulabike nga tugenda mu kibuga kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mwezi guno gwennyini gwe tulimu. Mwezi guno ogwa Desemba okyalinawo wiiki emu n'ennaku nga 3 wiiki emu oba wiiki 2 yes almost wiiki 2 naye n'obutawera. Olw'enteekateeka ennungi tubagamba nti mujje mweregisteringe mu biseera bino byennyini tusigazaayo wiiki ng'emu kitundu awo okulaba nga tusiibula abalamazi baffe abagenda mu mwezi ogwa Desemba. Tubagamba nti mutambule n'abalimba mwemumanyi babatwale Makka mwalimu gw'otawuliramu kizibu kubuuza nti kino kitambula kityo oba kiri. Tubagamba nti gwayagala okutambula okugenda e Makka genda ku mikutu gyange oteekemu Sheikh Shakibu Ssekimwanyi okusingira ddala emikutu gyonna YouTube okusingira ddala omukutu ogwa TikTok ogwo we wali n'ennamba yange ojja kubanga onfuna bulungi nnyo nnyini ddala. Nakugamba nti gwe kasita ngamba nti nvudde ku Salamu TV mbeera ku programu y'olwokuna ku Salamu TV ate akako kabeera kanjawulo mukko. N'olwekyo tubaga nti mujje tubatwale mu kibuga kya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ebigambo bingi nnyo ebikwatagana n'ensonga eyo tuyinza obutabisoma kubimalayo olunaku olwaleero naye musigazzaayo wiiki emu ku wiiki 2 okuba nti weteekateeka oyingire ekibuga kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ekibuga omusiraamu yenna kyayinza okubeera nga ayayaanira fil mashariki al-ardi wal magharibi okuva ensi gyetandika paka gyekoma ffenna tuyaanira ekibuga ekyo. Rabbana takabbal minna innaka anta samiul alim. Saba Allah kutuuseeko Makka ne Madina jamaa buli ali ku TV ku Salamu TV ng'owulira oyayaana okutuukako mu kibuga kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'okutuukako e Madina. Nsaba Allah kutwalike Makka ne Madina akukolera enteekateeka yonna. Bweba yabyanfuna nga yeesibye Allah bisumulula akutuuse. Bweba ya mubiri nga gwe gukutte Allah subhanahu wa ta'ala akusuusa akuwa olungubanguba n'amaanyi otuuke mu kikko weetuukire ku nnyumba ya Mungu subhanahu wa ta'ala. Nsaba Mungu subhanahu wa ta'ala akuwa amaanyi ag'omubiri n'ag'ebyenfuna n'ag'obwongo osonge otuuke ku kikko ku nyumba ya Mungu subhanahu wa ta'ala otuuke ne mu kibuga kya Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nsaba Allah akuwojja n'emirembe akutaasa omuliro jahannama. Nsaba Allah akunywereze ku ddiini Busiraamu akutaasa okutagalatagala n'okugivaako. Nsaba Allah akuteere emirembe muli bonna w'obeera akuteere omukisa mu buli ky'okwatako. Nsaba Allah akunjagalire tusinkane olunaku olw'enkya insha Allah banaabazze Nnamasuba ku bata ku Masjid Rayyan. Mbeera Sheikh Shakibu Ssekimwanyi omulangira Bukoto nyinza obutasukkawo wano kkiriza famire yange mwenva famire ya Abdallah Ssekimwanyi mwenna e Bukoto mbatumiddeko nnyo. Sijja kumenya nyumba nti eno obeeri ne mwenna buli ava mu ntumbo ez'omwami Abdallah Ssekimwanyi yasooka ogenda Makka ku bigere mwenna mukkirize mbagattire wamu bakitaffe basengaffe bajjajjaffe n'abalala mwenna nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okusingira ddala gwe omulabi wa Salamu TV gwabeerako n'obanga buli kaseera otulinze abamu tulina amannya ge tusoma nga bulina kwabeera nga yalina okuwaayo abalabi baffe abafaanaganako mu mbeera efaananako bwetyo tukutumireko nnyako ensuso. Nsaba Allah bakuume abawe ekireki bulungi mu kiro eky'olunaku olwaleero abataasa obubi obulungi eky'olunaku olwaleero. Mbeera Sheikh Shakibu Ssekimwanyi mulanga Bukoto. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah eno ye